The Newsroom, where untold story is revealed. Papa benandi munyonyodde byonna abimanyi. Ne benandi mulopedde bonna abamanyi. Abamu yabasinkana nako. So nze Papa ne mba situdde ku waya naye. Message jaweereza entuukako nga bwetuuka ku bakristu bonna mu nsi. Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP mu kiseera kino y'omu ku bayimbi ab'olubatu abaatuukirirwa era ne bamusaba okuyiiya engeri gy'agenda okusanyusaamu Papa Francis nga yeeyambisa ekitone kye. Okwongera okunnyonnyoka bwe byali tutudde naye wansi n'alutuviira ku ntono. Kino kye kiseera omuntu kyalina okusanyuka kuba tekirabalabwa kale lwe kibaawo tuliwo ffe banamukisa balinyumiza kwaba bataaliwo. Abakristu bonna buli omu jalaba kyasobola okukola nange era nakwatagana ne bannange omwali Silver Kyagulanyi ne kwaya ey'Erubaga ne tugatta talanta zaffe ne tuyimba akayimba ako akaniriza. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tulongoose mitima nga bwe tulongoose enguudo papaja ekigwa ky'abajulizi ba Uganda na mugongo tukirongoose. Papa benandi munyonyodde byonna abimanyi ne benandi mulopedde bonna abamanyi abamu yabasinkana nako. So nze Papa ne mba situdde ku waya naye message jaweereza entuukako nga bwetuuka ku bakristu bonna mu nsi. Ye president wa NUP nga mu by'okuyimba ye Bobi Wine y'omu ku bantu ab'olubatu abafuna omukisa okusanyusa omutukuvu Papa Francis nga yeeyambisa ekitone kye eky'okuyimba mu mwaka gwa 2015 Papa bwe yagenyiwalako kuno. Mu mboozi ey'akafubo ne Bobi Wine atubuulidde nti tekyamutwalira budde buwanvu kuyiiya luyimba luno era atubuulidde bye yasinga okussaako essira ng'aluyiiya. Bino byo Peter Serugo yabikuŋŋaanyiza era kaabituwe. Uganda ng'ekitegedde nti yali egenda okukyaza omutukuvu Papa Francis mu mwaka ogwa 2015 walina okubaawo okweteekateeka okw'amaanyi era nga mu bingi ebyalowoozebwako mwe mwali n'engeri y'okumusanyusa ng'atuuse kuno. Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP mu kiseera kino y'omu ku bayimbi ab'olubatu abaatuukirirwa era ne bamusaba okuyiiya engeri gy'agenda okusanyusaamu Papa Francis nga yeeyambisa ekitone kye. Okwongera okunnyonnyoka bwe byali tutudde naye wansi n'alutuviira ku ntono. Kino kye kiseera omuntu kyalina okusanyuka kuba tekirabalabwa kale lwe kibaawo tuliwo ffe banamukisa balinyumiza kwaba bataaliwo. Abakristu bonna buli omu jalaba kyasobola okukola nange era nakwatagana ne bannange omwali Silver Kyagulanyi ne kwaya ey'Erubaga ne tugatta talanta zaffe ne tuyimba akayimba ako akaniriza Papa. Bobi Wine agamba okuyiiya oluyimba luno kwali kuyisa mukka mu kisero gyali kuba ebigambo ebisinga yabijjanga mu bubaka bwa Papa Francis kennyini. Nayogera ku bintu bingi naye okusingira ddala ye obubaka bwawa obukwatira ddala ku mbeera gye tulimu wano e Uganda n'engeri y'okujja kukwaza essuubi obujja n'okwagala otwagaza ekereziya. Ng'oggyeko okweyambisa ebigambo by'omutukuvu Papa, Bobi Wine era akozesa oluyimba lwe lumu okusiima abo abaliko ettaffaali lye batadde ku ekereziya wano mu ggwanga. Ate ffe Abakatoliki tusiima
so mukayimba okujja kwa papa nakukozesanga omukisa okusiima n'okujjukira Ssekabaka Muteesa wa Lugembe mbereberye eyayanirizwa amawulire amalungi ag'eddiini wano awolaba ekereziya ya Lubaga we wali olubiri lwa Ssekabaka Muteesa wa Lugembe mbereberye. Mu luyimba lwe lumu mulimu obubaka Bobi Wine bwagamba nti abantu bangi tebannabutuukiriza n'okutuuka olwaliiro. Tulongoose emitima nga bwe tulongoose enguudo papaja ekigwa ky'abajulizi ba Uganda Namugongo tukirongoose. Kumpe buli ekyali mu luyimba luno kyali kiriko ekigendererwa nga n'ekyokuluyimba mu lulimi Oluganda nakyo kyalimu amakulu amakusike. Kakati nayagala nze njogere naye mu lulimi lwange kubanga naye lina express nga kyempulira. Ku lunaku mulindo olw'okuyimbira Papa, Bobi Wine yalabikira mu ngoye ez'oyinza okuyita ez'ekisaazi-saazi kyokka n'atubulidde lwaki yasalawo okwambala bw'atyo wadde nga lyakimanyi bulungi nti wakuyimbira mu maaso g'omutukuvu. Era nagendanga nga bwe ndi kubanga nali njagala nnyo n'abavubuka abali mu sitayiro yange n'abali mu myaka gyange bamanyi nti ekereziya yaffe ffenna osobola okugenda n'emisono gyo, osobola okugenda n'amalala go, osobola okugenda n'obuvubuka bwo n'amasandali go gonna naye oyanirizibwa maaso g'Omukama. Kyokka agamba ekyokuyiya oluyimba olwaniriza Papa kyamuyamba okwefumitiza ku ebyo Papa byazze asimbako essira nga ne gye buli kati bingi bikyamuvugira mu matu. Ti ebintu biba n'omuwendo era bisobola oggulwa naye ekitiibwa ky'obulamu bw'omuntu tekisobola ggulwa. So ekyo nze kyantuulamu era kyampa nnyo n'ensonga lwaki nyina okulwanira ekitiibwa kyange n'eddembe lyange ng'omuntu. Ng'oggyeko olunaku lwe yamuyimbira Papa Francis yatuuse kuva mu nsi nga Bobi Wine taddangamu kumusinkana bwenyi ku bwenyi kyokka atubuulidde nti eno tagitwala nga nsonga nkulu. Papa bye nandimunnyonnyodde byonna abimanyi ne bye nandimulopedde bonna abamanyi abamu yabasinkana nako. So nze Papa ne mba situdde ku waya naye message jaweereza entuukako nga bwetuuka ku bakirisitu bonna mu nsi. Ng'omukatuliki Bobi Wine anyola olw'okufa kwa Papa Francis kyokka yeebaza Katonda olw'obulamu bwe era onaasabye abantu okunywerera ku njiri ye naddala nga balwanirira emirembe okusinga ekirala kyonna. Papa Francis ajjukirwako bingi nnyo, ebigambo bye ebizimba ebinyiga emitima, okwagala abanaku, nga tuyigiriza nti wadde ensi eyayaanira bya bugagga na buyinza naye abakkiriza tulina kuyayaanira buntu bulamu na kwagala na kusitula ddembe ly'abuntu mu nsi yonna. NUP everywhere, even here. Thank you very much. Basibo ne banyawo ne bamwetulira. Mubazaala omwana mulenzi Mwanga Kigumbi. Kozi yegwe Muhammadi erinnya eryo tuliswazisa. Basibo ne banyabo nsanyuse nnyo okubasisinkana. Njagala okwebaza Deputy President waffe olw'obubaka bwawadde ne bwe soogera. Okusingira ddala nja kwebaza Katonda yatugayidinga ku bye bitukola si magezi gaffe. Naye gwe lowoozaamu nti negiri emyaka giri egyatusala singa ye yali Deputy President kyandibadde kiti. Kubanga byebyo byetutegeeza ne tosobola kutegeeza kintu nga tosobola na kukyogera. Sebo webale nnyo webale ddala. Oli musiraamu. Akati oli musiraamu. Njagala okwebaza Comrade Right Honorable Joel Ssenyonyi olw'otukulembera obulungi. Sebo tukoze bulungi nnyo. N'abaka ba Parliament mwenna abali wano. Abaliyo kati ne ba incoming. Naye abaliyo kati mutukoze bulungi nnyo abasinga obungi. Munzikirize basebo ne bannyabo nga sinagenda wala mbasabe ffenna tuyimirire
tuweyo akaseera katono nnyo nga tusiriikiridde olw'omwoyo gwa kitaffe mu Katonda Papa Francis yatufuddeko. Omwoyo gwe Mukama guwe ekimuli eky'emirembe n'ekitangalo ky'olubeera kimwakire atebekere emirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala ne bwe mutuula bassebo ne bannyabo. Sijja na kwerabirako na ku baganda baffe abaabuzibwawo nga twafunye information nti bali mu CMI bali mu batulugunya. Mwabo mulimu muganda waffe gwe bayita Ibrahim Kimera, oyo nno ow'e Masaka. Waliwo muganda waffe gwe bayita Shakur Sentongo, oyo ow'Ejjinja. Waliwo ne muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael w'e Matugga. Bawambibwa, tewali official statement yonna egamba nti bali wano oba bali wano, ne tumanyi nti bali mu CMI bali mu batulugunya. Twongera obbabanja. Mwami Museveni ne batemu banne balina okumanya nti tukimanyi nti bannaffe babayina. Bayinza okuba babalinako obuyinza ssaawa zino naye ekiseera kijja kutuuka tujja bababanja. Nga bwe kyababanja ddamulira, nga bwe kyababanja kibalama. Mu ngeri emu njagala n'okwaniriza mwannyinaze Fortunate Nantongo. Manyi nti wakyabulayo akabanga mwezi gujja lwayinza embaga bweyinza okubaawo naye nga twamugwana dda. Ate si yekka, ne Honorable Mpalanyi mwamulabye. Ate nga si yekka, namutaawe yababuzeewo wano. Kati ate si yekka, ye Lutamaguzi ye Beyond the newsroom, where untold story is revealed.